nti abaana bazaalibwa wano ne bakulira wano naye si bannayuganda. Omuntu azalidde wano nga tugeze bazadde be si bannayuganda. Omwana tafuuka munnayuganda automatically. Tafuuka munnayuganda. Era nkibabuulira baganda bange mwenna abali wano. Ofiisi ezo zaabaweebwa okusolvinga ebizibu by'abantu. Abali mu ofiisi ezirimu essinga wano abavuga emmoloka ez'ebbeeyi bwe mutasolvinga ebizibu by'abanaku bigenda basanga mu ofiisi gammwe. N'ekiri ewammwe omuntu ne bw'aba yakoze ensobi genda onaturalizinge. Gavumenti ya Uganda erina okubeera strict nnyo nti omuntu yenna atali munnansi wa Uganda talina funa kiwandiiko kyaffe. Situjja ku immigration nga tuzze kuyomba nammwe oba kubavoola oba kukola ki. No! 103.3 Radio 4 ensonsoze ne 107 Radio 7 iraka lyabejikuru bomukama kabalega the Republic of Angola. No, buli muna Uganda liko ina passport liko the Republic of Uganda, meaning no matter where we hail from, at the end of the day we are all Ugandans. Ekyo kikulu nnyo. Ate ekirala mulimu abalowooza nti olulimi lwabwe luli so special. Buli muntu olulimi luli so special okusinziira ku gyakola ki gyava. Sebo abakulu abali wana bavudde mu immigration mwebale nnyo. Abanyankole bagamba batya mwebale okujja. Singa ebitongole byonna ebya gavumenti bitambula ku buli radio ne bibuulira abantu bonga bwe balowooza naffe nga bwe tulowooza, twalibadde tulina Uganda ki ennungi. Tulinamu n'abakulu 5 kuva mu immigration ennimi eziweranga 7 ompulira ndowooza nenze ndi bwogu bwomu for the first time gye mugenda okuya one man army ngenda kubatulinga abantu bameka kusomesa ontegera ndowooza. Kijja bwe kiti twatuuka tutya wano. Constitution ya Uganda recognizing eggwanga lye bayita Abanyarwanda. Constitution ya 1995 ate nga 1995 tenda kubeerawo 1962 yegamba nti buli muntu yasangibwa mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba yafuuka munnauganda. Naye abantu b'eggwanga ly'Abanyarwanda bafeesinga okusosolebwa okutenkanika. Ezo ze kesi zetufuna day in day out. Yensonga etuleese wano. Baganda baffe aba migration bagamba nti yes, Banyarwanda is a ethnic, it's one of those ethnic groups mu Uganda bakirikogonayizinga. Naye ate abantu abaffe bagenda okusaba passport bava ku ethnic group ne bagenda ku family yo ne bagamba nti titukakase leeta obujulizi obuli documented obulaga nti family yo yali mu Uganda before 1926 awakanyamberegewe kava mu Uganda muno okujjako abalangira bw'Obwakabaka bwa Buganda obwa Toolo obwa Bunyoro ne Busoga be bantu bokka wano abasobola okuleeta documentary evidence nti bajjajja baffe bali mu Uganda before 1926. Na bano baganda bange bonna abali wano buli omu n'omugamba nti aleeta obujulizi bwa biwandiiko ti bajjajjabe ne bajjajjabe bali mu Uganda before 1926 tebasobola. Kakati ku crisis ya Rwanda ne Uganda yaliwo mwenna mugijjukira 2019 between 2019 yali amaanyi nnyo ne tumeetinga president w'eggwanga n'atugayidinga n'agamba tukole ekintu bwe kintu olw'okuba waliwo obusambatuko obuliwo. Abantu abagwira abagala okufuna passport zaffe Uganda ate tebasobola kulemesa genuine Ugandans. I remember that statement ya Kirimako nti bannansi b'ensi endala abagala okufuna ebiwandiiko byaffe tebasobola kulinnyirira ddembe ly'Abannayuganda abali legit. N'atu advising nti omuntu bw'aba agenda kutambula obanga December by June atandika okunoonya passport. Bw'agenda online n'ajjuza forms omanyi passport zino ogenda ku internet n'ojjuza. Abakulu bano ne bakuwa olunaku lw'ogenda yofanya interview. Be balaba nti balinamu ak'emulugunya nti oba toli munnayuganda. Omuntu oyo agende mu kifo ky'azaalibwa aleete ebbaluwa ya LC, LC2, GISO, LC3, RDC abakakasa nti applicant ayitibwa Frank Gashumba azaalibwa Villa Maria. Ulira n'atugamba n'ekirala nti abataka b'omu kitundu babeera bamanyi abaana nti omuzukulu waani wagundi nti wabeerayo omutaka ale naye ateekeko ekyebbaluwa ne tuvaayo nga tukkiriziganyizza. Twali tunabafuluma State House, Minister then Jeje Odongo n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti afunye instructions from the president titulina mu meeting ne tugenda ku passport office awo ne tutuula. Jeje Odongo
yatwaniriza bulungi naye kyasooka okugamba yagamba nti kimuluma nnyo okuba ku mulembe guno tukyetunuulira mu maki mawanga ne tutula ne Jejjo Dongo n'abanene abalala bava ku immigration waliwo n'omukyala bamuyita Deborah Amanya n'abalala ne tukkiriziganya nti omuntu yenna bweba immigration erabyemu waliwo ebitakwatagana aleeta ebiwandiiko ebyo kyakola emyezi 2 tekyaddamu kukola abantu baffe aleeta ebiwandiiko byenkugambye n'aleeta emisolo bw'aba agiina ne bamuma passport ne bamugamba si Munnayuganda agenda agula obutuuze naye ng'omuntu gwe bagamba si Munnayuganda agenda agula obutuuze ayina national ID ne mu kulonda kwonna NRM kwebadde mu buyinza abadde alonda kati ffe tubuuza lwaki mu kulonda tubeera Bannayuganda okulonda bwe kuggwawo ne tusizinga okubeera baki Bannayuganda akanyambere gawe kakola ki wekava bo bava ku ethnic group Banyarwanda ne badda ku family yo ate kyapulayinga ku ffe ffekka bebasaba Abanyarwanda tebabisaba ba communities endala nkubuulire bano bambi badde tebakimanyi tumaze omwaka nga mulamba nga naffe tuyinayo omanyi wenkozesa ebigambo bagamba nti mbavumye nga tuyinayo enswera zaffe ku walls ezitubuulira fly on the wall era buli muntu gwa passport akomo ne tumubuuza niye yagikumye nti gundi nsonga ki yakoze eki yabudde nendi happen nti bali mu studio abale nnyo well omuzindalo guno gusembere wakati wa mgana wange Mondei ne mwami Kawa Twitter kwe ku nsonga ezo mwami eno view asobola okutandika na responding ku allegations ze mwawulira luli ne zino mwami Gashumba zakoze kati n'okwongera okutangaza Bannayuganda ku bino mwebale nnyo bantu abatuwuliriza ekisooka in all our operations we are guided by the law we are guided by the immigration law and our mission is to facilitate, to regulate and to control citizenship and migration for the development of Uganda. Kati ekigambo kya citizenship, we have 3 forms of citizenship. Tulina citizenship by birth, tulina citizenship by registration and citizenship by naturalization. However, tulina kutwala mu cognizance the issue of Uganda being unique in the sense that first of all we are surrounded by very many communities around Uganda, and wekijja ku the issue of determining citizenship, we have to be robust in whatever we do, in whatever actions we carry out. Why? Ekisooka, we are the biggest host of refugees in the entire region. We are in the Great Lakes region, which is turbulent. Ate tulina bangi abantu abajja wano nga bajja wano nga refugees mu Uganda. Kati the issue of refugees, our act is very clear. Once a refugee, ever a refugee. Kati wojja wano nga wava jovudde ngoze nga refugee, you stay as a refugee unless that you renounce that that being of a refugee, then there you are free. Refugee mu Luganda ye munonyi w'obubudamu. Okay, munonyi whatever you call it. Yes. So those are some of the challenges, unique challenges we face. Other challenges we face are the issue of border communities, and that is the porosity of our borders. Omanyi tulina borderlines empanvu nnyo ate they are not manned. Kati we have migrants who come into the country. Baja ne babeera wano over long periods of time, but they enter the country illegally. Kati we bajja wano ne batuula wano balowooza nti automatically kubanga mbadde wano kumala bbanga ddene I automatically become a citizen of Uganda. This is not correct. We have a process, and we have a process which is going to be further elucidated by my legal officer who is here. Tulina a process which one has to go through to become a citizen of Uganda. On the issue of identifying Abanyarwanda alone as isolated is not true. We have other border communities which are facing the same challenges. The issue is that I think the Abanyarwanda are more vocal and have brought up their issue more violently. Otherwise, the issue of cross-border communities arises and is a challenge, entire challenge to all of us. Tulina abakakwa, abagugulu, tulina abasamya, tulina abagisu, tulina abakonjo, tulina abatuku. All these are border communities. These are border communities which have both tribes in both countries. The most obvious example was Samia. There was the example of Mudi Awori and Agri Awori. One was a vice president, the other was a minister in Uganda. But these are cross-border communities.
communities. But why do we have to go through all these challenges? We have to protect the sovereignty of our country, we have to protect the integrity of our passports, and we have to make sure that our passports don't fall into the wrong hands. Today, tulina border management systems etukozesa. You go and find that a person yayingira wano nga akozesa around his ID. Ate naddamu naddayo nga akozesa passport eya Uganda. Now that's where the challenge comes, and that's where abajja nga bagala ku renewing passports. That's where the problem comes. Wojja ngoyagala ku renewing passport, tujja kushekinga mu system yaffe tulabe ono yayingira atya kubanga we have a record or a database of your movements across the border. Kati wetusanga nti wakozesa nga wajja ngokozesa ID ya Rwanda ati onoddayo ngokozesa Uganda, we shall certainly question you. What is your nationality? Have you applied for dual citizenship? If you have not applied for dual, in other words allowing you to hold both, then we shall subject you to what others go through. At this juncture, I think I would like to hand over to the PRO to say a few more things. Kale toyanziza nnyo mwami Kahwa Kato. Songene ya ani mutuze wa Uganda omutufu. Ngenda kugirekera legal officer waffe kwetuze naye wano omukyalo omukakamu ennyo ow'empisa ow'emasaka ate nga wena wetumanyi abakyala abaganda engeri gye besa naddala nga bamasaka beeyisa bulungi nnyo akati naye kanjogereko kino maybe nga bw'oyogera nja kusaba brief law summarizing omukulu byayogedde mu Lungereza. Akati omukulu atugambye nti ensonga ya Uganda enkulu ennyo okusookera ddala Rwanda lwaki Rwanda na Rwandese kivuddeyo nnyo prominently. Ensonga ya Rwandese ne Rwandans kize prominently ensonga ziri bbiri. Okusookera ddala tulina mu constitution tribe gye tuyita Banyarwanda. Constitution etuwa tribes ziri 65 naye Banyarwanda mwebali ate netubeerayo n'eggwanga gye bayita Rwanda. Olaba confusion. Kakati omuntu bw'aba aze ku desk yo gwenga immigration officer n'agamba nze ndi Munyarwanda. Of course officer I know kola due diligence nagamba ono Munyarwanda ali mu constitution oba ono bave Rwanda. Era njagala kwebaza Frank ku kintu kimu kyembadde muwagira ennyo okukyusa erinnya lino ly'Abanyarwanda abali wano okubayita abavandimwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'agamba nze ndi Munyarwanda ate nga waliwo eggwanga tumanya oba avudde eri oba omukonso ekyo mwagira nnyo era ebiseera ebisinga mbadde mubuulira kintu kino. Naye kakati problem gye tulina kati omukulu gy'abadde ayogerako tulina communities nyingi. Tulina Abasamya, tulina Abagisu, waliwo Abagisu ab'e Kenya, waliwo Abagisu ab'e Uganda. Kizibu nnyo bw'obeera ku border okudifferentiate kubanga bonna boogera lulimi lwe lumu. Bw'ogenda Lwakaka oyinza okufuna obuzibu bwa maanyi nnyo. Era njagala tutwala omukisa guno okwebaza aba immigration officers baffe. Bafuna obuzibu bwa maanyi nnyo naye twaba traininga okubeera abakakamu, okubeera professional, okulaba nti buli omu bamwa respect yaze naye. Kubanga bw'ojja omuntu n'ajja ku desk yo naye introducinga nze ndi Musamya for instance, ate ogenda okulaba bikula mpapula zo bikula bwati ID ye Kenya nevaayo negwa wansi. Ebiseera ebisinga tulina abantu 355 abali mu kooti nga bano bwe bajja ku immigration okusaba passport bandi Katonda yabavaamu oba yakabikula mpapula wad national ID Rwanda ne wansi kata 355 bonna balina ID eye Rwanda ne babeera ne ID eye Uganda. Kati ID zaffe ze Uganda mukusooka waliwo ensobe zakolebwa nga tutandika okugaba IDs zino mu 2014 nzijukira nali in charge of Northern Uganda yo Moroto naye twali twegalira bwegaliza abantu kyangu wewandise
twagenda ne ku radio abantu nga batuvuma mwagala okutwala ettaka lyaffe mwagala okutwala ente zaffe so kakati buli omu pali nzijukira twani minister Aronda Nyakirima ng'atugamba buli anaaba aze gye muli mumuwandiise kati buli omu yajja netumuwa national ID tetwabuuza n'ebibuuzo ebiri awo ekyokubiri bwe twali tukola ku bintu byandaga muntu ku 2018 tetwalinawo songa yokubiri tetwalinawo database gye tukomparingako nti mwami Adam waze katumunoonyerezeeko ku passport yeitani tetwalinawo ebintu bwebito kakati buli yajjanga twali tumuregisteringa so ensobezo zakolebwanga naye kakati twatandika kati okukola ki okwekenenya empapula zino tulabe nti tuwa oyo omuntu okufuna national ID saawa zino olina okubanga ogenze ku ground bwe bakuzaala obujajja bwo bwe buli n'ofunayo ebbaluwa eno erina okugenda wa diso naye n'agitunulamu kwegamba kati process eri a bit elaborate okusinga luli so ensobi zino zakolebwa so si kituufu kati nti buli alina national ID ya Uganda muna Uganda waliwo ensobi ezo zakolebwa kati ensobi ezo tuzicorrectinga kati ogenda jukira luli bwe twali tugaba passport zino zetwajjawo zino za black still mistakes zaali zikolebwanga waliwo abafuna passport ezo naye nga si mu butuufu bwayo kakati bwe twatandise electronic passport zino mu 2018 ne tugezaako okulaba nti okuprotectinga ekitiibwa kya passport yaffe omanyi waliwo eggwanga sigenda kulyogera passport yayo tegenda mu mawanga 16 bagibaninga lwaki lwakuba obufere obuyaye obwebito abalina passport eyo si bagwanga eryo okusinga ddala n'obufere bwe batera okwegizibitinga so mu bufunzi naffe tugezaako okulaba nti passport yaffe bwe tuba tetukoze ekyo ejja kubanga eyo ndogende mu Amerika eyo oje passport ya Uganda ngambe buli omwa akwenyinyale nedda sabo kyetugeza kukola kati mukuma mutindo gwa passport ate kati passport yaffe egenze ratings zayo zigende zirinyisibwa kati we twogerera passport yaffe mu East Africa wano yakusatu bwo comparing any countries in Africa esoka ya Republic of Kenya nedako ya Tanzania yafe nedako yes okay maybe nga sinada boge munamateeka Judith ate nga sinaba kwerabira nyino bawaabira aba immigration ku departure y'Entebbe level of customer care kyasinze bakusimayiringira bakubulira ekigalo lwakyo ena kiteeka booti n'ebirala ne baba bajja passport yo mu cover yayo akunnyonnyola lwaki agijjamu naye ku alive oba mu abajja Somalia mu lutalo situmanyi bakambwe bazibu so aba immigration tubasaba customer care yammwe mujongeremu mpozi n'ekiranga nga tonaba kujja tubasaba abantu babaze mu ofiisi zammwe ng'ayina ensobi gy'akoze mumuyambe muge wano wakoze ensobi kino kirina kubeera kitya bwe kiti tomukasuka mu ofiisi ki ndala ate ekyetuzudde abantu abasinga abantu baffe ne passport sibe bazejjuliza online olwa fear bagenda mu internet kafomu tunamuyamba najjuzawo byatakolanye ng'ebiri ku mpapula birala ne byayina mu mutwe biki birala mubayambe abalenyo well today wa council Judith namaganda kasozi adoga nti obutuuze obwogirwako mu mateeka ga Uganda bwe buliwa bwe buno ngwaddawo constitution ojja kusomanga bwe nnyinnyonnyola obutuuze obusinga okubaako enkaayana obutuuze obusinga okubaako okusika omuguwa obutuuze obusinga bwe butuuze obw'omunnansi kye bayita mu luzungu citizenship by birth nze naawe kye tuli nsomera awe watandika naba wano kuva ku 10 citizenship by birth the following persons shall be citizens of Uganda by birth nti abantu bano banaaba abatuuze ba Uganda ab'enzaaliranwa every person born in Uganda
buli azaliddwa mu Uganda, one of whose parents or grandparents is or was a member of any tusome mpolo omuwuliriza akifune bulungi. Omuntu azalibwa mu Uganda, omu ku bazadde be oba bajjajjaabe nga oyongereko is or was a member of any of the indigenous communities existing and residing within the borders of Uganda, nga ava mu ezo community ezaasangibwa oba ezaali mu Uganda as at the first day of February 1926, okuva nga 1 February 1926 and set out in the third schedule of this constitution. Era ziragiddwa mu schedule ya constitution ezo zizo muyinzo ziraba. Kino kitegeeza nti okugamba nti oli na Uganda omuzaaliranwa. Third schedule nonjirina. The following are the indigenous communities prescribed in the third schedule of the 1995 constitution. Indigenous omuntu we waffe Villa Maria yinzo butakikola ki. Judith Nyonyola ebyo. The following are the indigenous communities prescribed in the third schedule. Zino the community ezisangiddwa mu Uganda nga ziri mu third schedule okuva nga 1 February 1926. Acholi, Aliba, Alur, Aringa, Vamba, Babukuso, Babwis, Bafumbira, Baganda, Bagiso, Bagongo, Bagwe, Bagwere, Bahehe, Bahororo, Bakenyi, Bachiga, Bakonzo, Banyabindi, Banyabutumbi, Banyankore, Banyara, Banyaruguru, Banyarwanda, Banyole, Banyoro, Baruli, Barundi, Basamia, Basoga, Basongora, Batagwenda, Batoro, Batuku, Batwa, Chope, Dodoth, Ethuri, Gimara, Iki, Iteso, Jai, Jonam, Japadora, Kakwa, Karimojong, Kebo, Koko, Kumam, Langi, Lendo, Lugbar, Madi, Mening, Muvuba, Napore, Ngikutio, Nubi, Nyangia, Pokot, Rei, Sabin, Shana, So, Vonoma. Zezo community. Kati omuntu asaba passport. Nja concentrating nga wano weewaawo nga waliwo obutuuze obulala. Kubanga obutuuze obulala tebuyina kwenyola nga waliwo nnyo contention. Oyina okubanga wazaalibwa mu Uganda. Nga omu ku bazadde bo si bombi. Omu ku bazadde bo kitegeeza nti nze Judith nazaala mu Nigeria. Omwana wange muki mu Uganda, nze omuganda nazaala mu Nigeria. Omwana wange aba muki aba mu Uganda. Betaaga omuzadde ogwo oba nga bajjajjaabe. Lwaki tugenda mu bajjajjaabe? Nyinza okuba nagenda dda America, ndi mu America nze ng'omuzadde ne taata w'omwana mu Jamaica. Omwana nga asobola okubeera omuki kubanga bajjajjaabe baki bana Uganda. Kweze zirambikiddwa. Bwe ziba terambikiddwa ng'ogirina toli. Tumanyi nti gy'oli naye toli. Lwaki nkyogera eriyo community ezigamba nti ffe tetwalambikibwa bamaragoli babinet era mbawulidde mu parliament. Bw'oba tebannakuteekamu fe we cannot what implement. Nyongerayo kakati oteekwa okuba nga mwali mu boundaries za Uganda 1st February 1926. Kitegeeza kikino nti nga Uganda ekubwa nga basala ebitundutundu mwali eno temwali bweru. Awo lwaki bakikakatako nakyo nti ojja kusanga nga abatuku bali eno waliyo n'abatuku beeri. W'omutuku eyajja mu 1905 tebagamba gwe toli mu Uganda. Toli kuba tugamba abatuku abakola ki abasangwawo. Gwe omutwa eyazze eggulo ng'oyina kazini wo toli. Kuba wadde community zino ziba mu nsi endala naye baba ne baganda baabwe n'ab'eŋŋanda. Lwaki tugenda ku 26 mwawadde example nnungi eya Agre Awori ne Mudi Awori bano ba Luganda. Naye omu we Kenya
omulala we Uganda. Kakati owe Kenya tasobola kujja n'agamba nti muki nti muna Uganda, yewe Kenya ono wachi wa muna Uganda. Era kyova olaba bwojja tufuba nnyo ne tukubuuza ani muzaddewo. Abantu bangi mukulu Frank akyogedde bafiiringa na lusaago mbwani muzaddewo I don't know. Bw'oba tomanyi mba sirina bwe naakuteeka mu kkuba lino kuba obutuuze bwo buva kwani ku muzaddewo. Mwabatuuliza mwenna naddala Abanyarwanda muwulira ensonga eyo, muleke okuzannyira mu biwandiiko. Bw'ogenda okusaba national ID teekayo amazima, kubanga buli lw'olimba obulimba bujja kukwata maaso eyo. Mubizannyiramu olumu ne muderegating abantu obikola ki. I'll give you an example. 2014 ezo national IDs government was introducing buli muntu bazita za kusaagiramu nengamba shira waka let's go and register for national ID. Kati national ID yafuuse nga Katonda, without a national ID toyina kyoyinza kukozesa. So mulekerawo kuzanyira mu biki gamba nti taata wange yenda yisaba Johnny. It's easier to defend than okweyita erinnya ly'eggwanga ki eddala. Deanza sewo kati awo ng'ojjuza muzaddewo you have to be clear kuba obutuuze obwange buva ku mwami Kasozi. Kati bwe najjusa nga awamu ye mwami Kasozi olulala n'enzijuza nga ye mwami Gasozi, those are different. System zakyuse luli mu myaka gy'aba Franka ng'okiyitako kati kati ginejaffe gya genezi tosobola lwaki IT yakuze mu Uganda nti kyawajjuza emyaka 10 buli lwe bateekamu nnamba yange nga Namaganda CF nga bijja nga bagamba aluli taata we ye yali Gasozi kati yani ye Kasozi. Ndowooza ekyo ekirala juzza ebintu ebikwatako nga byebyo nze Namaganda Kasozi Judith, mwawufu ku Namaganda Judith, mwawufu ku Kasozi Judith. Juzza amanyago nga gaba consistent buli kadde, juzza emyaka gyo nga gyejo musaleewo omulundi gumu nti nze banzaala mu 1900 this o sticking up ekyo buli lwajja ng'okyusaamu emyaka ebiri oyo muntu muki mulala. So era mbebaza it is about sensitization nti toyina kikujjuza nti oli munyankole nga toli kuba nja kubuuza ebibuuzo by'olunyankole otulimbe tugendeyo nga tebakuwuliranga fayiro tugiteeke wali. Juzza ebibyo ebikwatako, se ebikwata ku mikwano gyo, se ebikwata ku batwetolodde. Nina ekibuuzo kyempisaawo mu eno section nti lwaki Namaganda Kasozi abeera omuna Uganda ate Nakachwa Kasozi n'ataba muna Uganda? Eno yensonga. 1 Nakachwa Kasozi ayinza okuba yagenda n'akuba ekyeyo, tugambye obutuuze buvako ki ku bazadde. Bwe yagenda okuba ekyeyo ogutali musango bannayuganda bayiiya, n'afuna obutuuze bwe UK, n'afuna obutuuze bwe US, n'afuna obutuuze bwe Kenya, n'afuna obutuuze bwaki bwe Rwanda. Kati Nakachwa Kasozi aba takyali mutuuze wano despite nti bazadde be baki kuba yafuna obutuuze bw'ensi endala. Nakachwa Kasozi tebajja muyisanga Namaganda Kasozi, ajja kuyita mu process endala. Buli lwofuna obutuuze obulala weewaawo oli mu ezo tribes process zo zikola ki zikyuka. Ndowooza mbizeemu ebisinga obwo bwe butuuze obwenzaaliranwa. Part 2 eyogera ki? Part 2 egamba every person born in or outside Uganda, one of whose parents or grandparents was at the time of birth of that person a citizen of Uganda by birth. Nti nazaalibwa ebweru wa Uganda oba munda mwa Uganda, naye nga mu kuzaalibwa kwange omu ku bazadde bange oba bajjajja bange yali omutuuze wa Uganda ezaaliranwa. Kati kye mbalagamu nti obutuuze bwa Uganda obwenzaaliranwa tebutandika mu 95, obutuuze bwa Uganda butandika mu 1962 nga Uganda efuuse eki obutuuze bwa Uganda butandika mu 1962. Before 1962 we are all British protected people. Twali mu matwale gaba British. Mu 62 one butandika nti muna Uganda. Era abantu abakwatanga passport before 62 muziraba ziriko ekigambo protectorate of what?
nti tetwalina bwaffe ngaffe kati bwe 95 ejja ereeta communities naye waliwo abantu abatali mu ezo community nga bannayuganda abantu abo be baliwa eri abantu abali colored oba abantu bogamba nti balinga bayindi naye nga bannayuganda bazaaliranwa eri abantu abatali oba nkikuleetedde bulungi nti bo obutuuze baabufuna wamu naffe nga tebali mu zino tribe naye era ne bafuna nga baali mu matwale g'aba British kati abamu kwaba abantu n'abaana bange oba mbazaalidde wano oba mbazaalidde bweru abaana bange baba bannayuganda baki bazaaliranwa kati ate tufuna butuuze bwa nsi ki nsindala yes sebo singa Omunyarwanda yasangibwa mu Uganda before 1962 n'azaalira wano abaana bombi abaana babeera bannansi baabo Omunyarwanda yazaalibwa kati tugenda ku issue yali Munyarwanda atya yali mu zino community zaffe oba yali mu refugee camp kuba yali mu community zaffe bana abaali bazze okulima nga bapakasange wamu Masaka okyogedde bubi kati abantu abakolanga yali wano mu 1962 article esometi can you put on 1962 sajirese singa tusoma bwesoma kweliri etteeka lyera 1962 nalyo ne tukigenda kigambo ku kigambo essimu yange nagiresete naye bagamba the following people will become citizens of Uganda roughly on 8th of October 1962 the people who have been waino okubanga wazaalibwa before 1960 nga wazaalibwa 8th of bawo olunaku kuba olunaku lwennyini bawa before ne bawa kwazaalidda ku olwo ne bawa n'azaaliddwa after bwe muba mu mukola obutaleka ki kati ekyo kirimu ensonga bbiri waliwo Abanyarwanda abaali eno era constitution be maintaining abo abaali eno nga bo bwe buki nga bo bwe butuuze waabwe waliwo abaali bazze okukola obukozi nga nze najja kukola Desemba nzirayo ewange n'enkola ki oyo si mutuuze waliwo abaali mu refugee camp abo si batuuze ba President Kagame kakati obutuuze ekirungi kyebuyina baden ebakugwa kyova olaba tukubuuza ebibuuzo bingi buli lwenkubuuza nti Namaganda gwani nze nina okuddamu nti nze Namaganda Kasozi muwala wa mwami Waswa Kasozi muzzukulu wa Sepiriya Gundi muzzukulu wa bwoyina okulaga olunyiririrwo the burden is on you kati bwe nkubuuza nti gwani nti nze Gashumba Frank nti taatawo nti simanyi nti maamawo nti simanyi awonga nti ate jajjawo toyinaayo wadde senga nti baafa bonna nti toyinaayo wadde soko kipinge solo kipingemu Abanyarwanda mubiwulira mumanye bajjajja mmwe bakitammwe omanyi generation ya mugisa otya Gen Z ne mulinye ku parliament mujja kiwulira Generation Z kamba buulire ate kino tekiri ku Banyarwanda bokka abaana abali below the age of 30 tebalina kintu kye batwala seriously ate tobanenya nabo kakati kufa abali wano baana bo diro bakoma okukyalira jjajjabwe ne bamala naye omwezi this is something that is very serious otuuka nokuza omwana nze nabuuza ennaku ezo muwala wange era twali meeting ku Sheraton ne mukubira essimu nti jjajjawo yaani erinnya ng'alimanyi ne mubuuza jjajjawo amakaage gali wange agakola ki ng'agamanyi singa ofulumye wano buli munnayuganda ali above 45 years n'omugamba akubire mutabani we oba muwala we grandfather we oba grandmother we tamumanyi ki linnya ne mukyalo gye bava tebakola ki tebamanyigena maaso kakati ebyo ebibuuzo byetubuuza okutuula mu buno buki mubuuza kwongera kumanya kituufu ate nga njagala okurectifyinga ne bwe tuyimirira kati ne tugenda mu section bagiyita deferred omuntu ajja nga nze simanyi yesinzaamu abantu sinti community emu era community eyo tugisaba nti no one is against you omusaamya ayita mu ki kuba waliwo akugamba nti nedda nze ndi weeno naye essomero lyali kumpi n'ensomero eri kuba tutuuka ne tukusaba tulage ku P7 oba wasoma tulage ku kino kale leeta ku kino nga yasomera wa
Kenya. So the burden is on you okujja ngo omanyi ebikwatako. Waliwo atuuka n'agamba Judith, nze maama wange Munyarwanda kati nkoze ntya. Nze siina kyakukola gwe wandika ebibyo tubitunuulire nga byebiki byebibyo. Nyina enjawulo ne guidance y'omukulembeze yawa otegeera abannakitundu yogera gwani then ero system ekakase nti omuntu bwati ne bwati muki Munnayuganda ate mukama wamwe alina ekigambo kyeyongeramu ennaku ezo nti gavumenti erina obuyinza okuverifyinga buli kintu. Nze mbasaba kimu Judith, omuntu bw'aleeta ebiwandiiko byonna mukole due diligence. Era tukola due diligence. Naye due diligence tosobola kukugikola ku muntu atalina kyakoze eki kyakugambye. Bw'ongamba nti nze Namaganda Judith owa nti muyenga nti daddy nti yafa nti mami nti taliiwo nti jajja, due diligence tugikolewa. Mwate mena mutandikira. You get it? Naye omuntu bw'angamba nti nedda jajja wange yabeeranga Vira Maria nti Vira ng'ovudde ku kyaki nga wa nti bayitawo batya. Awo tuwandiikira jizo. Actually abantu bagendayo omuntu agenda n'akola ki report. Naye nga burden eba kugwe byojjuza era bw'oyogera tukola due diligence. Bannayuganda mwayitirira amagezi. Ate nga mukama wange bwe yabagambye process za government zonna ziba audited. Batuule ne bazi auditinga ne bakola sample nti eno passport mwagigaba mutya mutuufu ne baleeta ebiwandiiko nammwe ne muswala ne mugamba ye ate wano twakola tutya. So we have to be strict. N'ekirala bw'oba osaba ebipapula bino tosabanga enkyotambula. Waliwo kaliba kati abatudde wano mwenna mwandibadde muyina passport nekituwa obudde obukola due diligence nga tolina gwotadde kuki ku pressure n'okujja okulaba bino akambiyiseewo lumu kati baze citizenship ne passport procedure eri etya. Genda ku mutimbagano ku budde bwo osabe, juzaamu ebibyo. Bw'omala okusaba kola appointment. Bw'okola appointment jangu ng'okoze eki nga weeteeseteese okubuuzibwa. Tukubuuza ebibuuzo bw'oba tomanyi jangu n'essimu ya maama wo oba taatawo kumpimpi nti tukubira mukubire nti maama omwana ono ali wano gw'omuzaala nti nze jangu nga oli ready. Ekyo ndowooza kyempisaamu. Abale nnyo okutangaza okujjako nga waliwo omwana nga asitikinze ku kintu bwekito ati agenda luzira mumuyambe kati kyokola amateeka gano parliament yekakola parliament erina kukayapiiringa. So oba oyagala kwapiiringa kukyusa etteeka lino ndowooza ekifo kituufu kiriwa kiri mu parliament. Naye kati ewafeeyo wansi abaana abo tebalina omuzina gumpere mukyala Judith Namaganda Kasozi munnamateeka omukulu omuwulidde abakulu bwe muze nabo ba emphasize nnyo ekintu ky'etteeka. Etteeka ligamba ki? Neyanza sebo ngenda kutandika n'okunnyonnyola nti obutuuze bw'ensi yonna gy'oba oyogerako bufugibwa mateeka. Buli nsi eba n'etteeka eryayo erifuga ani munnansi ani atali muki munnansi. For example, obulira nti bwe ngenda n'enzaalira Amerika omwana wange nzaala muki mu Amerika, eryo ly'etteeka lya Amerika. Eritali Uganda nayo ng'ensi nga sovereign state eyina etteeka erifuga ani munnansi. Kyekigenda kukiri Simon kyabadde ayogera nti abaana bazaalibwa wano ne bakulira wano naye si bannayuganda. Si bannayuganda lwakuba etteeka lye Uganda terirambikiddwa bwe lityo. Etteeka lye Uganda lirambikiddwa litya. Linda ku katono Judith. Omuntu azaliddwa wano nga tugeze bazadde besi bannayuganda. Omwana tafuuka munnayuganda automatically. Tafuuka munnayuganda. Era njagala ngenda kwogera mpola nga bw'osoma nga bwe tunnyonnyola. Etteeka lya Uganda ery'obunnansi lirambikiddwa litya. Ng'amateeka gonna aga Uganda, etteeka ekkulu erifuga obunnansi bwa Uganda ye 1995 constitution. Sematiko bochinda muita. Yeyo. Aba bannayuganda okuva mu si ebaatuula ne bagamba nedda tubadde tukoya amatwale tukoye kino okuva n'olwaleero bano bajja kuba bannayuganda. Bino binaaba ebika bya obutuuze bwe Uganda. Nauza vireno bwenti ngende nja kumaliza ne mchala Judith. Kale ndoza nandike ne mugana wange kahwa kato.
okwatako bwekyoyagala okuddamu. Kale kati nja kwogera ku ebiri obvious. Ekisooka omu ayogedde ku ekigambo kya the cost of the passport. The cost of the passport eri 250,000 and emitwalo 25. That is the cost for a passport. That is ordinary. Standard, sorry, bagita standard. Ordinary naye standard. Abagala official passport abo basasula mutwala 3,500. Chechi, official passport. Official passport. Anam mutwala anam. What is official passport? Official passport, this is a passport which is given Zabakungu, yes, members of parliament and heads of government institutions. Then abagala diplomatic passport abo basasula mutwala 5 diplomatic passport. Abagala kola passport nga bagikola express abo basasula mutwalo 4. Okay. Yes, that is the cost of the passport. Now those are the official figures. Omuntu oba bamugamba nti asasule sente eziri more than that is nakumanya nti that is not official. These are the official rates which I've talked about. Omulala bada yogede ku kigambo cha NIRA that if one doesn't have an identity card, can he apply for a passport? Echo, that one is the direct. Oba tulina endanga muntu toyinza kufuna passport ya Uganda. Even a child who is born has to be has to get a NIN number. Kati echo abantu bona balina kimanya nti olina kubanga olina either a national identity card oba a NIN number. Oba togirina kubanga that is the supreme document for identification mu Uganda. Unogenda anywhere you go, they will ask you national ID. Yes. Is that all? Let me see which other one I can respond to. Ayogede ku if you marry a Munyarwanda lady, what happens to she's a Munyarwanda? She's a Munyarwanda na Uganda. Ngafa baba wasedda. Yes. Echo you just onakuita mu mateeka and that lady applies for citizenship by registration. Okay. Kubanga you have been married for at least a period of 5 years, a subsisting marriage nga mubadde wamu kumala myaka nga 5. Then after that you can apply for registration. Katoyo atuka muna Uganda by registration, not by birth but by registration. Okay. Katabamu bagenda ne balooza nti because I'm married automatically I get Ugandan citizenship. Ekyo tekiriwo. You have to apply. You have to go through the due process of applying ofune Ugandan citizenship. Amulala bada yogera ku the issue of IDs of passports that abafuna passport edda over IDs babaleke. Kubanga bafuna already they have these documents babaleke. I think the onus is on the government of Uganda to clean up its database so that it ensures that Abana Uganda and people who qualify for Ugandan citizenships are the ones who have the Ugandan passports. Mr. Munde yakyogedeko nagamba nti kati we have got technology, we are interfacing with the NIRA database. So naku zino what we are trying to do is to clean abafuna passports in the past. Some of them bazifunira mu wrong methods, bazifuna by fraud. And the Constitution and the Immigration Act clearly states that we have the onus or we have the responsibility. We have the powers to revoke, we have the powers to withdraw a passport. Oba wajifuna in the wrong method, then fetulina the ability, we have the powers to revoke citizenship, we have the powers to remove a passport from a person who has it wrongly. Yes, please. Thank you. Thank you, Mr. Kahua Kato. Njagala kutandika nono abadde abuuza nti singa osanga omwana nga omuwere bamusudde ku kasaasiro oyo mumutwala mutya. Etteeka lirikirya baliyita ndowooza fondlings and adopted children. Kasita a child of not more than 5 years of age found in Uganda whose parents are not known shall be presumed to be a citizen of Uganda by birth. Kasi omusanga ali wansi w'emyaka 5 oyo ajja kuva mu Uganda by birth automatically. Omulala ambuziza Ben wena kisonga ambuziza nti medical report of sanity
kitegeeza ki actually bamwita Sembus Ivan Likalere agambye medical report of sanity kyeki then proof of possession stroke occupation. Okusookera ddala bw'oba osaba passport bino tebyetaagisa tebakubuuza medical report ebyo obusanite naye nga bino bijira wosabiranga dual citizenship bw'oba osaba obutuuze wa mirundi 2. Medical report of sanity kitegeeza olina okubanga ogenze wa musawo bakukebera ne balaba nti ability yo oba obusobozi bw'okulowooza nga omuntu alinomo nga obwo decision gyogenda okukola kubanga oba n'okusalawo nti ndina muna Uganda ate era njagala kubeera muki mu America ate waliwo n'ebintu byo giving up nga bwa president tosobola kwesimba ng'oli president so baagala bakakase nti zino decisions ozikoze ng'oli mu right mental state of health ng'oli mulamu bulungi doctor ogenda wa doctor so such that in future towekizona ngamba nali ndina obulwadde buno balubiyita Alzheimer's disease buno obwerabiza abantu oba dementia bano okulaba nti oli mulamu omulalu oba oli mulalu ate kunaweza kulaga nti kuli bantu 10 bana balakutulamu 10 wano bana mubera mulalu bintu byosalawo tebiba kati proof of profession bagala kukakasa nti bwoba oyita musawu oba omusomesa oba munamateeka olina okubanga olina ebbaluwa ekakasa nti wasomerera ekyo kyeweyita proof of profession. Waliwo nekirala batugambe nti offices za immigration zisangibwawa ziri wano ku Old Port Bell Road wano ng'ogenda Eruzira naye nekujinja road naye lwakuba gate eyo ennaku zino twagifisa abantu baali bafirawo nnyo obubenje wali bize nnyo kakati twakyusa gate netuyisa side eri emanga Old Port Bell Road community parkers awo opposite Total. Waliwo badde njagala kwongereza ku mukama waffe kyagambye ekya diplomatic passport sinti oba oyagala wagazi kusaba diplomatic passport tulina obuzibu abantu ajja wali ku mukutu n'ateekamu diplomatic passport lwakuba alina kasente ke tulina abasuubuzi bayitirivu mu kikuubo eyo kubanga balina sente ne bateekamu nti ndowooza kati nze sente zendina ease of getting a visa oyinza okufuna visa nga togenzeeyo ku embassy oba ebyo bintu ebito ne bakulaba ne passport eyo bakuyisaawo ng'omukungu ku bisaawo wensasula inkono me bakuredinga to business nedda kakati diplomatic waliwo abakungu balina okufuna passport zino diplomatic nga boolaba ba ambassador minister president abo bwe batyo ne ba permanent secretary bano ba heads of cultural institutions recognized si togenda kufuutuka eryo gamba nti nze akulira abagisu nga toli gazetted mu mateeka ne bakuwa diplomatic passport awo tegiba n'ekisembayo tugenda omwami Makolo Kavuma ngambye ekyo sensitization kibulamu ekituufu nga bwomanyi ebintu bya gavumenti ne kasente nako olusi tekamala bulungi naye tugenda kugezaako okulaba nti tutambula radio ku radio naddala wano ku radio 4 tugenda kulaba nti tufunayo program tujja wano ne tunyonyola ensonga zino abantu baffe nga bagitegeera bulungi naye kati kisemberayo ddala awe twogedde ku kintu ky'Abanyarwanda waliwo ne communities ayogeddeko ku basamye baani we bali kakati ennaku izo twabadde awo ekansanga nsambya nisangayo abagwira bano bo bagwira bajja wano bali wano batandise okukola obwayaaya waliwo abali mu busawo Obuganda oje wano tewali busawo Buganda obusawo bwa kinansi bwa kinansi omuntu ovide 1000 oje wano okola obusawo obwekinansi wano ate mama fina nakola ki kakati ebintu ng'ebyo eyo osanga batambula mu hostels g'abaana batunda eddagala batunda eddagala ly'abaami
manyi ng'ekisajja manyi webito kwegamba nogamba ekintu bwekito tujja kubayoola abantu b'omuddolo eyo ekyo kibadde away from issue y'Abanyarwanda gye tubali twogerako leero. Tukuyanziza nnyo. Well, Council Judith ndowooza nange so bwe nasoose okwogera nayogedde ku butuuze bwa kika kimu bwe butuuze obwenzaaliranwa citizenship by birth kyensuubira nti nze ne mukama wange ne mwami Frank bwe tuli naye waliwo obutuuze obulala bungi ng'obuliwa obutuuze by registration nzize mu Uganda waliwo eyakibuuzizza mazeemu emyaka 10 nkola bulungi nina byenkoze osaba n'ofuna waliwo abadde mbuuza nti naye mugamba 1926 lwaki temugaba amnesty namunyonyola nti nedde teeka amnesty lyagiwa yeriwa waliwo kye tuyita naturalization abantu kye bataagala nti bw'olabanga bino bye nasoose okwogera togwamu naye ozaaliddwa wano taata we azaaliddwa wano naye olabira ddala bajjajja emabega tekola ki teri naturalizinga era oba munnayuganda ddala nganze actually abakama baffe baakirabanga naturalization etwala ebitundutundu by'abantu bingi ye application y'obutuuze mu Uganda ne eri ku ssente ensaamusaamu ddala baateekamu za application fee $10,000 nti buli lwolabanga tojja mubiri byonna bye boogedde manya jajja manya taata bazadde sibamanyi naye wendi siina gye nalindaze saba n'emitwalo gy'okkumi bakunaturalizing tulekeraawo okubuuza nti muzadde waali wanti bajjajja abo be baani so ezo zonna process za citizenship endala waliwo kuba nti nze namaganda nagenda America nfunye obwa America waliwo era yakibuuzizza n'agamba naye etteeka likkiriza dual citizenship kituufu ligikkiriza naye dual citizenship tekusanga mu buliri bwo nga bannansi bazaaliranwa nti nazuukuka simanyi era naye nazuukuka ndi munnayuganda dual citizenship ekikukkiriza okuba n'obunnansi obubiri ng'obukozesa concurrently w'oyagalidde mu Uganda osaba dual citizenship basaba nsabe eri online kamba we poto obutuuze kwe babusabira bw'olabanga wano tojaawo www.immigration.go.ug www.immigration.visas.go.ug bw'oteekamu ng'ogenda ku citizenship ebika ebyo byonna ebirala bye basaba obusabi ebitali byakuzaalibwa kwebiri engeri gy'obisaba kye weetaaga obisaba ne by'olina okulaga kati ngenda ku bibuuzo maama wange munyole taata wange kitwagambye twetaaga omuzadde ogu era etteeka lyalaba nti eriyo abazadde bangi ng'omuntu alina muzadde we atya omuzaddewo omu ava mu agamawanga agamenyeddwa akumala okufuna obutuuze bwa Uganda nti omulala n'abuuza nti nze ndi mukiga ntuuma mannya teri averifyinga butuuze ku mannya ekyo it is wrong abantu kati batuuma n'abamu oli najja nga ye Barack Obama kati oyo muki oli najja nga ye Gaddafi oli najja nga ye Kwame Nkrumah because people are exposed abantu baagala abaana baffe kati bw'onnyonnyola nti Kwame Nkrumah jjukira awo waliwo wansi wojjuza indigenous community nga nteekamu nti Kwame Nkrumah omukiga nenkubuuza ate taata we yaani nti taata wange ye yali ono era baamuzaalanga Kabaale ennyabikoni wano bwewati ne bwewati so erinnya lyo siri eri kufuula omutuuze ekyo njagala nakyo tukimanyi people have been abantu batuuma kati kyalusiri naye nga ye gwayagala omwana wo mukola ki obutuuze tebuva kulinnya obutuuze buva ku bazadde bo nabajjajjaabo nabajjajja bajjajjaabo waliwo abuuzizza entangamuntu mukama wange akizzeemu lwaki tusaba affidavit ng'obuuzizza passport bannange kamba nnyonnyole passport is a security document passport eyo bw'oligyekebejja emabega it is a property of the government of Uganda kati ebyo bw'ona obimanya buli lw'ogibuza you cause a security threat ndowooza mwawulirako mukama wange nga nnyonnyola nti abantu b'ensi abali mu nsi eno mu Uganda bayitiridde okusuula passport n'olwekyo tujja kukolanga bwe tuti buli lw'ogisuula you create a threat kati tuba tulina okufuna obukakafu semakakafu ti passport yakubuzeeko ye affidavit nti bwatuddamu abantu abamu mukola ensobi nojja n'ogamba wagibuza
n'oyita mu process ne tukuwa endala oba ofuluma n'ogifulumirako ate eyabula bannayuganda kye mutannamanya nti system weeziri ate zikola oli n'akubuuza naye ng'eno ate baalaga nti yakola ki kati ekisabya affidavit eyo kakasa nti passport yakola ki yabula era mugikuume bulungi kuba omuntu okwata passport yo n'agiteeka ku crime scene ojja kwewozaako eyo security ki kye kitusabya affidavit ebibuuzo bingi tomaliriza tukoze tutya ku muntu nazaalibwa siina document ekyo ndowooza nkibanyonjodde bw'oba tomanyi muzaddewo waliyo eri eya fondoling naye era tusaba nti baakuzuula oli wa myaka 5 be baana abaliwa abali mu watoto homes abali mu Sanyu babies home omwana oyo munnayuganda tetubuuza bibuuzo biddako agenda mu process ndala kuyiyo era twabadde tetubogeddeeko kuba bebaki bebatono nti ate nze namimwa passport naye siina walala office ya Mr. Simon Nzigule mpa rooms zino mu passport office zonna z'aba supervisor room 20 room 19 room 17 room 18 bw'oba oyina obuzibu bwa passport nga tomanyi kiddako yitayo bakulagirire bw'olaba tebali akuyambye waliyo kye bayita office of the commissioner passports omuntu akulira passport mu Uganda yitayo bakole ki ya General Brigadier Namanya Johnson Abaho yakulira passport genda yo omukoleki omunnyonnyole kesi yo bagijja mu lukali lwa kesi bagirabenga yo okujjako passport nti lwaki tujja ku bantu passport ekyo ndowooza nkibanyonyodde passport is the property of the government of Uganda kino nkibabuulira baganda bange mwenna abali wano ofiisi ezo zabaweebwa okusolovinga ebizibu by'abantu kino nkibaga mwenna abampuliza ku radio kuno mwabanene abali mu gavumenti abali mu ofiisi ezirimu essinga wano abavuga emmoloka ez'ebbeeyi abalina amaka agali gold plated bwe mutasolovinga ebizibu by'abanaku bigenda basanga mu ofiisi gammwe kiki mbasaba Judith muwulirize omuntu bw'ajja nga yakoze ensobi mu guiding omugambi wano bakoze ensobi you can rectify it n'ekiri ewammwe omuntu ne bw'aba yakoze ensobi genda naturalizinge gwe mutawana ogukola ki ogusinga oguliwo ekyokubiri nze nange nyongera ettaffaali ku banene abali wano gavumenti ya Uganda erina okubeera strict nnyo nti omuntu yenna atali munnansi wa Uganda talina funa kiwandiiko kyaffe but ekyo tekitegeeza nti ate mu victimizinge bannayuganda abalala for example singa mukutte munnansi wa Congo oba ewe Rwanda ng'agezaako okufuna passport yaffe wano tekitegeeza nti Abanyarwanda bannayuganda abali legit bwe bajja okusaba application mubameasuringire ku yardstick emola okuba mwakutte omuntu wiki ekoze eki wiki ewedde ekirala ngenda kubeera brief nnyo Abanyarwanda mu Uganda bali mu group ziringanga 3 waliwo abajja okupakasa be bajjajjaffe purely they came to Uganda for economic reasons waliwo abajja mu Uganda entale zaali e Rwanda ez'amawanga abajja 1949 ne 59 mwe muli ba President Kagame ba late Fred Rejema eyo group eyaddayo 1990 neddayo kati group endala esookera ddala waliwo Abanyarwanda mu Uganda nga Uganda yabasanga wano ebifo nga Kisolo Ntungamo Ndolwa Uganda yabakola ki yabasanga wano so baganda banga ba immigration it's very important nti nabine ebintu mubitegeera ekirala omuntu yafuna passport 3 enkadde okujja kunga waliwo ensonga eri very unique omuntu yeti yalimiddwa passport empya lwaki Uganda zezimu ku nsi mu East Africa ezina a robust intelligence apparatus omuntu ono bw'aba abadde ne passport 3 ngankadde don't simply throw him out mugambe teeka wano passport yo tujja getting back to you through verification ontegeera ndo ekirala mbebaza okuba nti muze kubanga obudde buweddeyo kubye mwogedde nyina kyenzijjeemu n'ekirala situjja ku immigration nga tuze kuyomba nammwe oba kubavoola oba kukola ki no tujjayo with an open heart bwe tubeera mistreated naffe olabira nga tutokota buki tunuulira omwana middwa passport bajjajja ne bajjajja kati nze nsobola okutambula ng'omuganda wano mu bajjajja bange bonna n'omugamba toli munnayuganda ennaku gye muwuliranga tuboogeddeko oba obusungu naffe gye tuwulira ng'abantu baffe bamiddwa passports kubanga 80%
ku bantu abayita mu council of abavandimwe abagala passport baba tebagenda ku holiday baba bagenda Qatar Dubai kolaki kupakasa finally waliwo yabuza office ba ekirungi ekyo tulogerako nzija finally mwambuziza nti office z'abavandimwe zisangibwawa council of abavandimwe esangibwa ku Pioneer House ku Jinja Road opposite Shero Jinja Road before Jinja Road traffic lights. Finally Minister of Internal Affairs erina abantu abalungi bangi many ne immigration ne mulimu n'ababye nnyo nga ye buli lwalaba Omunyarwanda are getting a pissed off ono mundenyo no mulaba okujjako nga nimba naye nze kifaananyi kyampa kiki kirungi abo bonna ba Johnson n'amanya Johnson n'amanya be bamu ku basajja abalungi ennyo naye waliwo bamugamba ebigambo kola bwoti okitegeera ndowooza ba David Muhoozi ba Kayindo Tafiire bangi nnyo nono omukyala wa Mwani passport control officer ate Judith kenyini Judith tukyamunoonyerezaako bashita amazing young lady ni kyentegedde nti ate bamuyita Namaganda katulina okumunoonyerezaako faada munnabuddu naye nga mwebale nnyo okujja n'ekirala mu continuinge mugende ku radios endala n'ekirala tewali musango naffe Twitter discussion eno manyi ensi yonna eri kuno kubanga abantu baagala obbawulira nange baagala okukola ki Uganda fenne esobola otwakomodatinga in fact ku bantu abalungi ndabi wano musajja bamuyita Sembusa gambye indeed Mr. Munday you deserve more appointments. I remember I told you that when I came to your office integrity, calmness and care. Yes. Neno ono bamungambye kato banga badde bampa brief si wano nti mugende kumpola musajja mukakkabu kale twagala kubebaza abatambudde naffe onako olwaleero mikwano gyaffe kuva mu immigration mwebala kaddeke mutuwadde n'okunyonnyola n'obukakamu bwe mutyo ndowooza munauganda olina kyofunyeemu mulina nga immigration namba etali yakusasulira abantu basobola okubafunira yes tulina immigration kati twagulawo call center bw'oba olina okwemulugunya tolina transport akutuusa wali kuba kasimu 0 7 02 600. Okay. Yes, Bawulidde. Kale radio 4 tugenda komawano gwe rather program into bwete bwebadde tuddamu kusawe interpreting okay. Ka article kana ka 1926 banga constitutional court ye supreme body esala tewali lawyer akugamba nti yamanya amateeka Chogola Supreme Court ena bajaji bameka batano sibe kiri je tugenda bategeza lunaku ki bajaji batubulire aiteeka lino ligamba ki bye.